Inside Story Uganda, real source of political updates. Exhibits era bagenda okukozesanga evidence. Ndozaliko NBS TV olaba awo ebifaananyi ebyo nga bwe byabadde ku kitebe kya National Unity Platform Kavule. Honorable Kalwanga, njagala tutandikira awo. I've seen some of your leaders mu kibiina nga bawakanya ebikwekweto bino and I'm wondering why. Kakati wadde bulungi nnyo genesis y'ekintu kino. Esookera ddala ogambye nti kyajja oluvannyuma lw'okwemulugunya kwa Craig n'ebyo ebikolebwa oba byalaba ebigenda mu maaso. Naye ffe wano mu Uganda tunyumirwa nnyo omuntu nga tweyambisaako ku history mabega ne tutunuulira n'ebyo ebiri mu kukolebwa. Tubali tulaba tweet za mutabani wa Mzee ng'agamba nti tugenda oyo gundi tugenda mutta, oyo gundi tugenda musalako omutwe. Kakati bw'olagamba nti nno tugenda bakwata olw'okuba waliwo omuvubuka gwe twalaba ng'agamba nti bano tugenda basalako omutwe, naye nga waliwo bw'otannaba kukwata n'otandikira ku kino, nze ngamba waliwo obutali bwenkanya. Ekyokubiri, embeera eriwo yakwagala kunafuya opposition, kwagala kuteekawo mbeera kutujja ku mulamwa nti tugenda kumalira obudde bungi nnyo nga tugenda mu bantu baffe, genda kulondoola bya kooti, kulondoola byantu byaffe babbye, kulondoola abantu baffe abakwatiddwa, bantu baffe abayooleddwa, kubanga tewali nsonga ekwasa muntu n'omulumba ava kuziika n'omukwatira empigi, n'omulumba avudde mu ofiisi n'omuyoola kubanga olina interest zoyagala okusaavinga. Nze ngamba waliwo kye baagala okukola kuba bwe bana disorganizinga FDC ne mukwano gwabwe ennyo Kano Kizza Besigye ne bakwata DP ne bagiyuzayuza nga bwolabye bagikoze, ne bakwata NUP ne balanenko tulumbagana buli wamu kututeeka mu fear. Kikyamu kye kiri ku search ze baakoze. Ekisookera ddala bw'oba wakola search kyandibadde kirungi nnyo n'ogikola ng'olina omuntu, ekisookera ddala ng'olina warrant. Yes. Search warrant eyo teyabaddewo. Ekyokubiri, beera n'omuntu avunaanyizibwa ku kitebe. Tubayina oba secretary general nga wali oba abamu ku administrator nti ensobi yonna ebaawo oba obutali okukkiriziganya okubaawo ku kitebe wabaako polling point of reference ti nabadde ne Lutamaguzi kino twakisudde bwe kiti, kino twakisudde bwe kiti, naye ne mujja ne mutema butemi. Naye bino si gwe gusoose, tuzze tuliraba wangi naddala we basuubira nti kati akaseera kuba emabegako badde bajja bikola ku FDC, mujjukire babikola Najja Nankumbi, mujjukira badde bajja babikola, naye kati amaanyi balaba gali ku NUP era we balina okulwana ennyo okulaba. Bw'ogamba nti nno osanze ebikozesebwa oba ebyambalo ebiraga nti byamagye, bwe bateeka wano omwana wa NUP ng'ayimiridde awo ne bateeka ne wano wa UPDF n'ayimirye wano kungu, oyinza okuŋŋamba nti abantu bano tebali identical. Tosobola kugamba nti ono agwa side bweti, ono agwa side bweti. Ekyokubiri, tulina ebintu bingi nnyo ebizze bigenda mu maaso mu ggwanga wano. Tulina bannaffe ekibiina kya Bikira Maria bambala uniform za green oba ejjeri Maria bambala uniform za green. In fact ziri more affiliated to UPDF than even NUP nga bw'okiraba. Osobola n'okugamba nti bano baba trainingira wa. Tulina wano aba scout n'abaguide bonna bambala uniforms ezimu. Tulina genda mu masomero. Kati nyina obuzibu bw'endaba nti omuntu anoonya akantu kayinza okwekwasizaako okuconfusinga n'okusuffocatinga opposition essaawa eno kye baliko. Kakati njala kuddayo katono ewa Mwami Munyagwa nti embeera gye tulimu ey'okukula kwa mukadde waffe emujjisizaayo okulowooza nti nga sikozesezza kano kodyo kokka kunyigiriza opposition, sina option endala. Kati kyova olaba bajja kunyigiriza buli kye balaba, naye nga tunjala kugamba nti ne bw'onoonyigiriza otya onyigiriza 10 okuliatinga pain y'abantu 100 okweyongera ku opposition. So sina kyenyinza kwogera kisukka ku ekyo olw'ensonga byonna ebigenda mu maaso twabirabaalaba dda. Embeera eriwo yakwagala kunyigiriza opposition na kwagala kuimplicating abantu bamu kubateeka mu fear
kyemikakasa nti kiri mu kukolebwa naye tekirina kigenda kugattako. For example, Honorable, akatambi k'omuvubuka oyo gwe twalabye manyi naye wakalabye ayambadde ebyambalo ebiriko ne amanya g'ekibiina in fact nga bifaanaganira ddala n'ebyo tuba twakalaba bali abaali bali mu parade. So security wesinzirawo nega no katujje tukole ekikwekweto wano tukole search. I mean search teyandikoleddwa tetukirinako buzibu kungu tetulina buzibu ku search naye ekoleddwa etya nojja ne mubba nojja ne mwetika buli kantu konna ke musanze ekikolera abakozesa abantu abayala ne bwasanga lindazi aliyoola oba kiwulira ate kati gwe kungu obaddewo ebbanga lyonna waliwo omuntu gwe batulagako wano nga bamubyemu emisumaali eyaliko akapande wano ka radio Simba oba mujjukirako omwami oyo gwe bakubamu emisumaali mu ngalo bwe bati abantu abo bwe batyo by'emisango gyabwe gyakomawa. Tulina okuleeta ku bintu ebimu ebyeze bibeerawo tubikozese nga point of reference kubanga ne kino kye bali mu kukola just kuteeka fear mu bantu. Mombulola wali mu byakwerinda for some time. Why would you actually go or why would security go ku kitebe ky'ekibiina ekiwandise mu mateeka tebalina okusinziira ku Honorable Kalwanga search warrant ekiwandiiko ekibakkiriza okukola search tewali senior member wa kibiina yenna. I mean ebikolwa bino babitunulira ddala ng'ebikolwa ebimenya amateeka era ebiina ebigendererwa ebikusike ebiri evil towards them. Mwami Bulola, okay, mwami Kungu, waliwo odi ebadde etambula kirina ng'ekyabadde nga bakubidde Craige naye nga tamanyi nga balinga nga bwe balikodi naye nga takimanyi. Odi sinagiwulira nze nagiwulidde era njiyina we can't verify. No, yabadde ku simu ng'agamba nti gundi bagenda mukwata ne gundi bagenda mukwata era we bunazibira ne gundi ajja kukwatibwa. Good. Yes, Bwana Brother. Why do that? Evidence njiyina. Kalwanga si mukozi wa kibiina ate si ya verifyinga ne evidence but Kungu mu ggwanga lyonna teri curriculum esomesebwa nga teri approved by government. Kati oli bwe yeeyita soja ne yeekolako na identification n'otamwewakana kitegeeza byayogera byebimu ku ebyo ebimusomesebwa. Teri yali avuddeyo ne yeegaana bantu bakuba bannaabwe ku nnyimbe nga bambadde nga bwe bambala. Simuwulirangayo mu NUP. Avaayo ne yeewakana nti abo abantu abagoba abantu ku nnyimbe mu kuziika mu kukola ki si baffe era bamba byambadde si tetubitegera na kubitegeera. Mu kalulu akawedde era y'omu yayimira n'agamba bwe musanga abantu b'ekika bwe kiti mubatemeeteme temubakkiriza tebagenda na kulonda. Omu ku babaka ba NUP yali mu lukiiko eyo sayidi zeeyo mu Greater Masaka n'agamba buli wa NRM bwe mumusanga mumuyise bubi ne bw'aba yeesimbye ku kakiiko k'oluzzi temumukkiriza wadde okukola bwe mubasanga yali mubaka sijja kumwogera wano naye bwe bamumanyi. Akatambi aka oyagala mwogere genda maaso akatambi akafulumye omuntu yayidentifyinze n'agamba omukulembeze waffe yagwadde essaawa 48 naye ffe bafuutu soja tugamba 24 eri Jambiya keekaabe kino Jambiya teri yavuddeyo n'omu kwegaana muntu oyo up to date teri yamukonda eminzi. Kitegeeza oli associatinga directly n'ebyasomesebwa n'ebitambulirwako office eyo ne identity eyo kubanga teri yali agikoze eki. So omu babiri bagamba nti nno kikino kye tugenda okukola ne watabaawo amwegaana ng'ate afaanaganira ddala ne bali oyinza okululinga out that bano abantu abambala bwe batyo
balina ekigendererwa kye tutamanyi okusinziira ku bigenda mu maaso oyinza okiruulinga out kubanga oluusi oli bw'akola ekintu mu linnya ly'oli nga si yeye avayo ne bamwegaana tibannange ffe ebyamajambiya n'ottema abantu tetubimanyi abo abaana abo oyinza okugamba nti no tebalina instructions zitema abantu sigambye nti no bazirina naye nteebereza okusinziira ku examples zetukola ki zetuyina effujjo lize likolebwa n'abo abavubuka abambala ebyo ebintu oyinza okugamba nti nno oli n'abagulira engatto eyo engatto eyo gy'ogenda ogigezeeko eyo engatto si Timbaland nange ngiina kati Kalwanga nakugambye yabadde nga tokika badaye Kalwanga n'ennyamiza no tofa yabadde nga tokika Kalwanga n'ennyamiza era muli ninamu okutya eyo desert storm eyo gye babadde bambadde ogenda ogiramuzeeko ku black market ya mitwalo 10 black market Munyagwa yali azirina oyagerezaako kukola gundi yo ogijjukira naye eyo group ng'ekola ebyo n'otagiddisassociating ako kugamba nti ebikolwa si byaffe liyale kungu oyinza okugamba nti there is nothing wrong taking place so kiwa justification security ogenda okulumba obulumi n'esaakinga katono kamaleyo nengi nakadde kawedi njagala kumuzira katono kankubuulire okukumba amanyi okukumba wakolako mukyaka mukyaka yes tikiyetaaga lunaku lumu bbiri okukumba weetaagira ddala ennaku eziwerako ng'otraininga abaana abo okusinziira ku benalabye ne bagira ne bamakinga ne bakuba saluti nga teri akoze ensobi n'ogu nga teri akoze ensobi n'ogu golowooza kyali kyakwololokka webuuza bali batrainingirawo now kyeneewunya kiri kimu bw'oba ogamba nti oyagala civilian rule you cannot associate to militarism still mu byoyogedde siyina kintu kyendaba security yo bwekuti kati kankubulire security olaba ne betubeera wano kungu omu kuffe waneeno n'agamba kungu oyo okusinziira ku bwe mulaba alabika alina gondi security welukamufuujo the moment people power bwe exposes itself to being a militaristic group. Okay, good. I am sorry. I have nothing to say. I want you to comment on security ogenda ku kitebe cha NOP nga tewali any senior member wa kibiina ne bakola search without any of these leaders. Ekyo sisobola kukyogerera kubanga number 2 search warrant because abantu bakugamba mujja muti okutusearchinga without a warrant ebakizo bekiwandika ekibakkiriza okusearchinga mbadde nsaba kwekyo ensonga okuwa ase bakugamba nti tuyina ebizibu when it comes to following the law etteeka lyogera kibuba ogenda okusearchinga that according to them was not followed. Kyembadde ngamba kyenjagala okusaba saagala nyono nena seconds 10 kwekyo njagala ofune dewa kiti oba Major General acting Honorable Munyagwa yes sir events zetwalabye ku premises za NOP especially mu kaseera kano nga tuyingirako luka 2026 you see empale bwegwa mulastika ne bokola otya batekyaterera mu kiwato unfortunately NRM ye stage gyeriko nti buli kimu ekikwata mu ngeri ya kivandulo buli dakika empale ebeegwa gyole eno nayo eno nayo eno you see unaoba oluusi wandibadde n'ekigendererwa nga kituufu oba according to you naye n'okikwata mu ngeri emenya amateeka byonna oba obise the law is clear under the Magistrates Courts Act, the Criminal Proceedings Code Act, for you to search any premises olina okubeera nekintu kya search warrant kate bakijjaneko ebyo nti gwe wa poliisi okunzijako essimu yange eno nolanako okugibikkula ebiri munda olina okuba ne court order ekukkiriza to evade my privacy kakati olaba ku ssimu yange ng'omuntu okuginzijjako oba okufuna kankulage print outs zange tinjogera nani call data olina okufuna ng'olina court order okuva mu Magistrates Court
kati ate ekizimbe kyekibiina ekiri mu mateeka ekiwandiise mu mateeka kyenda kugambye nti empale bweggwamu lasitiika ekuswaza nobwoyoolayoola eba tekyakutuuka. You see, muyinza okugamba nti yes wano ombwenyi engatto desert gundi those desert boots nti ati ya bbeeyi yamagye and so ogenda mumenya amateeka muyingire ekitebe kyabali mu kisaaki nga temulina court order, temulina warrant of search, temulina na mukungu aliwo kubanga mwandibadde mubayita nemuga yes mujje mubeerewo misana tuku tuze kwaza kitebe kyammwe kino misana tuku naye nemukola nemumenya bumenya kiro nemuyingira nemukutula bino. Apparently police agamba nti eyina exhibits zeyajje anti kati ziba tezikyakola makulu yes sure kubanga tetulina bukakafu nti wazijje wali singa wabadde ozijjeyo nga waliwo n'omuntu gwe tuli naye twandibadde tugikozesanga point of reference nti bwe bazze bino nabisayiningire ne babitwala tewalina kimu bweba mwaza n'ebintu byammwe ku pick up. How will you adduce such exhibits to court? Zinayamba ki oba okitegeera kubanga tekiriko kiraga nti wazijje wali toyina na order ekukkiriza genda okuzijjayo biki kati you see it's high time NRM etandika okweyisa nga gavumenti eri ekulembera abantu emyaka ana nemusigala nga mukyeyisa mugeri ekivandiro bwetyo. Nze much as bo bagusigala ba floating argument insecurity biki ekyokusatu mwe mwatandika militias bwe tusembera akalulu train militias is are training wa General Kaihura and they are trying. You see, bomula General Kaihura kati nemikolo gya government yazajje ejenare mwatandise okulabika oba crime preventer bali batambulanga n'emiggo misana tukuba akola ki kakati once you start you set such a precedent temwina choice. Nera nze nandisabye abantu b'ebyobufuzi bannaffe aba opposition nti NRM just they are in panic mode ate bwolabe pesa yonyize nga mulabe wa panikinga lyosigala ng'onyigira ddala. Honorable James Kakoza emyaka ana abakulu bawulidde mukyakola ebintu mu ngeri ya kivandulo amateeka gali very clear you chose to disregard them in this case when mwageza okola sa. First of all kansoke clarifying abana bagamba nti government egezaako kunyigiriza NRM mu kunyigiriza opposition ekyo tikiriyo. Tosobola kubanga oyita mbyatika by'eccupa ate nooti ebyendeko. What is NUP? What is NUP? NUP is the leading opposition political party in the country. ekyo takimanyi. My friend, you see, ekibiina ekitabangako na constitution, ekibiina ekitabangako na delegate conference, ekibiina ekitalina structure from down to top, nga NRM ku kyalo structure yetandika to grassroots nga tutandika okutya NUP. Honestly, never wear a minimum common sense of logic. You go to the That's okay. But that's what I'm saying. Information. By never maker to never maker. You see what analyzing a politics. So no, and yet my point. But analyzing a politics. You look at the numbers. You look at the numbers. But MP Nup will come the house. Go to chairman 5 of district in the whole country. So NRM is not afraid of anything? This is nothing at all. Okay. We are not at all. So njagala okugamba nti bano kibagamba fear, njagala ekimu kyenze saga kusala gwa kawala nga tunawulya gwa kalenzi. Njagala ebintu ebikwatagana ne security tubyogere mpola. Because ekintu ekikwatagana ne security eina state apparatus, eina intelligence, eina everything. Kakati gwatamanyi why something is done. Leka bamale kukireeta olikomanyi era in fact one of the for me I'm happy in this government nti ruling ya Supreme Court yatuyambye abantu abadde boogera there is no rule of law, there is no democracy katuwabirabye nti kooti byasazeewo fenna twabikiriza bye tugenda okukola. So why not follow the law in this case? Which law? Because abakulu security ejolaba sebo security apparatus where they suspect because these ones they are not against the search. No, they are telling you follow
Exactly. Police Act egamba ki? What does it say? It says where suspects a danger, they prevent it. Where they suspect a danger, they prevent it. Nze njagala okusaba baganda bange bano nti nga ba politician bwe tulwana waliwo mu bye tuteekwa okwewala. Kiringa omusajja mu yagamba musajja mu naga nti nze saagala njuki wange. Okay. Naye bwe yagamba nti ayagala njuki wange ate n'asimba ebimuli. Zijja kujja. Zitiko kujja. If you don't want bees in your compound, don't plant flowers. Avoid it. There are so many ways. Zosobola okujjamu okugamba nti osobola okuwinning elections. Okay. So nze njagala okwapiringa ku baganda bange abali mu politics. Bwe tuba twewala ebimu waliwo emubi bitayamba. You can go confuse the public nekuwa akalulu ne bw'otandika okubehavinga like a quack, like a duck, you walk like it, then you a duck. So nze ndowooza nti njagala ebyobufuzi bikule tubijje ku level eri wansi ene eya comedian eya especially kino sikyoga actually in Buganda politics waffe tumutadde nnyo below the belt. Mu regions endala bino byetukola wano eri tubabikola. You go to Western region, Northern region, tulimu comedian yokka bali wano. What I'm saying that people tuli mu byobufuzi tumanye history yaffe bweri n'ekikwatagana ne security. Nkoyanza. Honorable Lutamaguze. Ojakamuwa electron nga tuli kwa from mobile. Honorable Lutamaguze. Omukulu agambye nti musule ku byobufuzi byammwe mve mu katemba. Gyagambye mu Western Uganda lwaki sijja agenda ne yeesimbawo. Genda weesimbeeyo. Kakati nange fiya bano abasajja gye balimu nange enjiraba ne we nandibadde nze. Ewaffe mu kyalo e Nakaseke walinga otambula ekiro ng'oyita mu bitooke waliwo olaba ekisanja nga kyewuuba n'ogamba oba ono kalwanga nkulaba naye nja kubba okutule ggwe nkulaba naye mutuufu ogamba kisanja fiya ekujjudde galaawo ogiramu olaba oba muntu yakutegedde awo. Kakati ne fiya bano gye balimu ekisooka tebakyabala bantu nga nanke mabegakawo babadde bakajja batte abantu 6 nga babateebereza just suspect ne bakuba amasasi ne babatta naga how can you kill a suspect nga tewaliiwo na gundi yonna gy'olaga eririreted ne tugamba mukulu Kahindo otafiira as much as nga ze mu parliament as much as some families here bo balowooza nti beboka balina okuba abalamu okuba protected. These people matter. Ani yakubya abantu bano 6 nga you are just suspect. Jeno tafire navayo nayogera naga era bano bajja kujja babyeyogerere fete tukiririza mu kutemula abantu eyo ngeri ya kitijjo. Nalewooza nti bajja kubyogerako mu kokasi zaabwe zino ze batuuze ezabbira mupango. It kept quiet. Abo ne babatemula banansi baziikibwe waabwe ne baleka famire zaabwe n'abalala. I thought Mr. Museveni ayogera ebyobufuzi ebingi nti ajja kuvaayo akondebinge agambe nti abaabase babatwala mu kooti maasho. Kakati wano okujja okulumba ekitebe ky'NUP ekisooka mwawemudde kuba kakati tewacha bino bye mwakolanga mu nsiko z'eruweero tuli mu kyasa kya 21 era ne buli yabyeka kompyuta bakulaba we wayise ne woosula. Mwabadde otaddeko akakookolo but media tewatuusa wakanga bakulaba face yo nga bakujjako kubanga bonna bagenda kubalaba ne sente ze mwabbye bye mwatutte kati ne sente nazo zabadde mundu yabuyeekera ne t-shirt z'abaana ze mwatutte. Of course fe Museveni agamba mu bigambo bye nti is a master of violence. N'atamanya nti there is no monopoly in violence. Bano abantu just babadde bakuuma buntu bulamu. Kati tubadde nga tugamba abantu nti bano abantu tebaggwanga bava mu nsiko ne tebaggwangamu neeyisa ya kiyeekera.
baleesa amagye bagadde amakubo babbye kompyuta batutte buli kimu and I pity these very poor soldiers whom they use. These people have houses in America, have houses in Congo, everywhere. Naye gwe gwe bakozesa gwe bambaza ekikookolo ng'oli bubi tosobola nakuzzayo mwana kusoma ku NBS TV tugenda kati ku Afromobile ali ku lutimbe lutwagala kusiibulira wano naye tugenda ku Afromobile. Muganda wange Kungu bwe bali kundeeta ne bannange bano muganda wange Kungu nzikiriza ntwala akadde kano okuyozayoza Dr. Besigye ne balooya be okuguguba ne mulwanyisa gavumenti y'abannakyemalira bano okulaba nga Dr. Besigye abadde ali mu bufusibe obutali mu mateeka at least mubanyigiriza ne bamutwala mu kooti eri mu mateeka. Nebaza Dr. Besigye okwerumya enjala nenebaza abalooya bo nga kulembeddwa Erias Lukwago wadde n'ekigenda maaso kimenya mateeka ne stage esooka twagimaze twabalaze nti omuntu osobola okuguguba. Mukulu Kungu Dr. Besigye kati yatwaliddwa mu kooti enakawo ate nga nakyo kimenya mateeka. Bwogenda mu teeka lye bayita the Enforcement of Human Rights Act nova section eyokutaano paka section ey'omunaana. Wabaddeyo omusango guli subsisting ogulindiridde ensala gwe twandise ogwa habeas corpus. Omusango gwateekebwayo nti Dr. Besigye yali awambiddwa ng'alina wali mu buwambi. Musango guli ku ddembe lya buntu. Kooti yonna yandibadde eteeka okuba nga yateekinga judicial notice oba yandibadde eteekinga judicial notice of the fact that waliyo omusango omulala okukwataganya n'eddembe ly'obuntu. Etteeka eryo likulagira gw'omulamuzi nti bw'omanya nti eddembe ly'omuntu akuli mu maaso lirinyirirwa tokkirizibwa kweyongerayo na kumusomera misango mirala. So twandibadde tusuubira omulamuzi w'enakawo okwegugunga n'agamba no ono omuntu gwe mundeetedde wali already omusango gwe yaloopa ogutannassalwa gw'okuwambibwakwe. Therefore agende mu ddwaliro tadda na luzira. Nakyo kimenya mateeka. Eyo bato yeddako nsuubira balooya be bamanyi what to do better but Besigye can't be tried nga rights is already ziri infringed upon. We must stop those proceedings. Okay. Yes. Kakati ensonga gye nsanze mu ddiiro Mukulu Kungu. Kokasi ya NRM. Yes. Njagala nkutegeeze President Museveni amaanyi gamuwedde. Gamuwedde ng'omuntu mubiri ne gamugwa ne mu bantu mu buwagizi. President Museveni anafuye nnyo mu buwagizi. N'akyemalira bonna bw'anafuwa mu buwagizi bw'abantu. They resort to brute force. Brute force omukono ogw'ekyuma. Abantu abakange wakiri mu muti approach ya Machiavelli. You are better off feared than loved. Bakange bakutye kubanga tebajja kwagala toyina kyakukola. Itulina kyogenda kutochaza. Tokyalina kyoza. President Museveni takyalina kyaza. Takyalina kakati amanyi nti buli muntu yamukyawa. Ne kooti zennyini abalamuzi beerondera bano aba civil court zawuli atakyabeesiga kati ayagala kooti maasho eyo. Kooti maasho tajagala lwa kirala kyonna. Ya subdue okulaba nga he silences any voice of reason. Erina muyamba mu byabufuzi kubanga tugenda mu kalulu. Talina kkubo ddala yonna ne bwagenda nemugamba nti muleka campaigning ye katasobola kawangula. He knows it. Yeah, but bwatugamba nga ne trials ziri illegal, now they are going the legal way. They are trying to go legal because mumaze ebbanga mga byonna ebigenda maaso okuvunana ba civilian biriani constitutional tebiri mu mateeka kati bagamba okay kyetusobola okukola under the circumstances ku amending a take. You see, waliwo somebody alluded upon it oba yadde Honorable Rutamaguzi yakugambye ku bizibu eggwanga bye liri mu kati ekiri ku mwanjo kirina kuba kutwala kulaba tuzaawo mutya kooti y'amagye mu bwangu kubanga already tulina courts weziri from magistrate grade 2 to the Supreme Court. Kati ku bizibu bye tulina olwaleero ekiriwo kati ekiri banning olaba nti gwanga libeerawo otya nga terina kooti y'amagye because he knows nti egundi ye yokka President Museveni amaanyi ge gamuli mu kintu 226 mu magye tegamuli mu kintu kirala. Ayagala kuwamba buwambi ate ekimu ebigenda omuyamba okuwamba magye kooti z'amagye
ojja kubeera wali Kalwanga ayogera anyonyola abantu benga banyigiriziddwa bagambe ensonga ya security si kintu kikulu. Come on. Because omudumizi w'eggye bwe yali ayogera the other day, Honorable General Muhoozi yagaa nti decision ya Supreme Court eno esobola n'okuleeta security crisis, at least quoting his words byayogera yagaa nti decision ya Supreme Court erina ne esobola okuleetera ddala security crisis mu ggwanga if not attended to quite fast. That is not correct because all the crimes eziri purportedly zabadde baagalira kooti y'amagye ziri already provided for in our penal laws. Ate ziri tribal mu kooti zino ez'abantu. Obisize mundu, that is aggravated robbery. Ogenda mu kooti z'abantu ezikusalira ogw'okufa. Theft. Biki tewali musango gwetagisa kooti martial wano mu Uganda. Buli musango gwonna waliwo etteeka already erigwogerako mu penal code. Genda ogikebere. Illegal possession of firearms. Byonna genda obikebere. N'obobba enkofiira y'amagye n'ojambala, we can be charge you for theft. Era n'ovunaanibwa n'osibwa. Wabula ekyayagala. Ayagala kooti nga omulamuzi tamubuuza bibuuzo. Pulezidenti Museveni takkiriza mu nfuga y'amateeka. Ayagala kooti nga omulamuzi bajja muwa order bamugamba ayo ndugunani kujja apa nga yavudde Somalia kujja. Kati gwe gogenda okukozesa bano betutwala emakindi. Akube saluti ndi afande. Agende. Bamugamba ani ali awo nti Kalwanga oyo emyaka 20. Ate tomukiriza kuwoza nnaku 2. Aya ndi afande. Bye byayagala ye kooti ajagala atyo. Pulezidenti Museveni tayagala kooti gwe kusibako omusango nakulanga ogenze mu kooti ng'egenda kuwa kye tuyita fair hearing. Tabyagala. Let me ask. Yagamba mbu omusirikale bw'ali emmere yabwabba emmere y'abasirikale abali ku front line. Oyo naye mwagala mulinzerinzaawo nga tanabeera convict. Can you imagine? Kyekikuganda waba gibbye emmere y'abantu abali front line mukwate mutwale mu magistrates court. Bamucharging theft. Bamuremanding. Naye ayagala ebyo speed. Nti bw'otwala munyagwa n'ongamba nti kakati ayagala kuvunika gavumenti ng'ebisango byasibye ku Dr. Besigye. Tayagala omanyi bw'oba osalira omuntu omusango mu mateeka tugamba under any criminal offense oba in a criminal trial, the standard of proof is beyond reasonable doubt. Sitagala kiwulira. The state must prove. Tagala kiwulira. Ekyokubiri nakyo tuyita sentencing guidelines. Buli musango guliko ekipimo ky'ekibonerezo ky'omuntu. Ye President Museveni ayagala bakujja wali ku kitebe ky'ebyobufuzi bakutwala emakindye enkeera bakusalira emyaka 3. Ge mateeka gayagala okwasa. So amaanyi gamuwedde essuubiro nali musigadde mu kukozesa magye for purposes of exerting that brute force ku opposition. Njagala tuwumbe ku nsonga eddakiika emu ku nsonga eyo tugimaliriza. Honorable Kakoza oyagala correspondinga ku mutima. Kati maze okukkiriza nti bwe mbanga mulidde nga mukkuse ekyawandiikibwa mu Bible temwerabiranga gye mwava. Bannayuganda beerabidde. Bwe mbanga mulidde nga mukkuse temwerabiranga gye yava. First of all, twebuze twakulonda ku yala watweraba is court martial. Mu nsi zonna ezirina court martial, is it necessary evil or it's not necessary? And why are they there? Lwaki mweziri mu nsi esiziina? Lwaki court martial weziri? Yes. Fundamentally, it's the security purpose strategy to know nti omuntu yenna ensi yonna USA, if you read chapter 6, foundation ya court martial bagiina. Bwogenda mu Egypt balina court martials. Bwogenda mu Ghana they have. Lwaki bateekawo court martial? It's for security purposes. In case ekintu kyonna bwe kiba strategically ngene ensinga bweri yaffe historically singa osoma legal notes number 1 gye baleeta gye baadaptinga gye bajja nayo kweza ensonga ezimu ezadapting n'okuleeta court martials mu constitution. It was our history. Our history yali mu bitu. Amendment ya 2005 117 okujja omanyi buli tteeka likolwa mu parliament. Nze ndidde mu legislation nga waliwo ekibulamu nga waliwo ki gap. Ye bulola kyakugambye nti kooti bwe
judgment bwejja nti wano waliwo ekibulamu oteekwa okukolebwa mu tteeka kuba kiba kikola ki kiba kibulamu. Amendment ya 2005 abantu bano beerabye nti waliwo a gang of people abaakwatanga emmundu. Nzijjukira one case twali mu parliament ne bakwata omulamuzi ne bamuteeka mu ttaka ku Uganda House nga bamubaka millionaires biri zokka abantu beerabidde mu 2005. Lwaki Wembule yajja twasat itself nti nga oliwo abantu abafunye emmundu abazikozesa obubi ate nga bazifunye mu bukyamu. That's why that amendment came and it's not mu nsi endala zonna ezitwetoolodde. Genda court martials gye ziri ekyabadde kibulamu ye mulamuzi kye yakugambye nti these are subordinate courts. Bw'oba oyagala okufuna fair hearing teekawo julira mu kooti zino ojulira mu kooti zino nga bakusalidde bubi kubanga constitution yaffe ekugamba nti buli muntu yina gwotutte mu musango wonna mu kooti zonna ateeka okufuna fair hearing. Kakati abantu bo balowooza nti kooti maaso kive era tekiteebola kubeerawo nejjukira nti historically under legal notes number 1 those were the historical things they took up and it's necessary muline gwanga ngabo liri kusebalizinga security. Honorable Lutamagozi Honorable Lutamagozi nze ndaba mpulidde amaanyi bulola gayogeza wano gayogeza maanyi nga mulabanga aba M23 amaanyi ge boogereze Congo mumulabye nga mulabira ddala we M23 wakangakanga sekedi kati gwe mwetubalina era tetubamalirako na budde naye ffe kyetutunula is about our country kuba ffe bwe tutunula tulaba kazigizigi atuuse alina kyayogedde kyotakkiriziganya nakyo. Mulabye nga ayogeza amaanyi nga M23 amaanyi ge boogereza ebukavu ebulekale mwaba sigwe kirina budde bwo obudde buli oba kiri kyagaye nti oteeseza mu nkuubo ze ati kakati enkuubo baziteekerawo nkima kubanga kati ye n'ekirooto kyaloota he can never be a member of parliament wano ekyo kyo mu birooto byakijjemu nze ndi kisanja kyakumeka kati ngambe he can never be wano ate ffe bwe twogera tubeerayo naye kyembadde nga mulaba ayogeza amaanyi ng'abasajja be mu 23 bwe boogeza amaanyi ebukavu. Kati ffe tulina ebirowoozo byaffe ebituluma eggwanga lyaffe we liri ne gye liraga. Olaba omusajja nga Dr. Besigye senior citizen ne bamuyisaamu olugaayo ne bamuteekako n'ebisangosango. There are so many ordinary Ugandans abali eyo abasafaringa under the brutality of Museveni n'akabinja akamwetoolodde. Era bano bafaanana n'obukima babulola bafaanana n'obukima obuto obukuma omuliro ekibira ne kikwata omuliro ng'obukima bumanke bubuukabuuka mami faya nga tebumanyi nti omuliro guno bwe gugenda nga gwokya nabwo obukima bugenda kubookeramu. Kati obudde buno bwe tulimu nawe ali eyo excited because I know Mr. Museveni is worried. He's very much worried. N'abamwetoolodde they have collected a lot out of suffering of Ugandans. N'abasirikale bennyini they are not happy. The soldiers themselves sleep like refugees. Ne tubongera nti abasirikale tuwadde sente mu parliament ne bazirya salary enhancement. Kakati olwaleero lineteeka talireetera abalala. Ffe tumugambye nti ebizibu byonna ebirimu Abannayuganda ogenza okulaba nti kujja kukyusa UPDF Act ku bizibu ebituluma currently kubanga kanso Munyagwa akugambe Munyagwa wa amateeka akugambe nti waliwo amateeka agamala okwadressing all Mr. Museveni's fears kubanga Mr. Museveni's fears is to ensure that he grips on power and his son is also saying daddy I am also here I am here daddy we can make things possible. Ogenda okulira nga atuyitinga nti eyo nuupu tejja kubaawo and you take things normal kuba balumbye ekitebe kya nuupu ne babba sente ne batwala ebintu by'abaana ne babawamba. These are your brothers. These people are kidnapping your brothers. Don't be excited. Maybe they have other countries where they run to because sente baswe nenti enjagala okugamba bw'amala okutagetinga NUP kubanga Mr. Museveni's greatest worry and his son General Muhoozi is NUP. Dismantlinze tutya and senior citizens nga boolaba Besigye kubanga omusajja nga Besigye njagala osome nnyo ono Honorable Kakooza
y'omu ku babaka abasinga okunnuma ye mumu ku babaka abasinga obugezi naye yeesiriwaza very intelligent man nze nkugambye musajja wange era nawali mu parliament kireke yewaali nze nkikugambye wange nze namulonda n'ensonga yange lwaki. Listen to me, honorable. Tuli ku TV Yesu wali ne wali bigambo byesikiriza kuyita. No, listen. Tuli ku TV wali bigambo byesikiriza kuyita ku TV kuno. Nga kiriwa. Ng'ekyo ky'oyogedde. Kiriwa. So nti wamagezi mangi Yes Ruwaza. Kadi atuwuliriza sebe ekigambo kya. No, listen to me, honorable. Nkuwuliriza but some words sijazikiriza kuyita. Kale. Era nja kusaba okijja. Muleke, you live it. Maybe this is a different one. Soko ulirize ekigambo kyange. Yakunga naawe oteesa. Muleke. Ngo naawe oteesa kubanga soogedde kwataliwo. Yeah, but ekigambo ekyo si kibi okujjako ku ggwe naye nze ni musajja muganda. Kakooza knows the history of this country. Twamulolwa omusajja gwolaba oyo mugezi nnyo ne bwe yava mu parliament ZNRM ne bwe yava mu parliament waliwo department ezimu ezaagwa because of him. Okay. He knows the history of this country and he knows wuliza kyembadde maliza nakyo akimanyi nti ne wakubadde WNRM tomorrow may leave parliament. He's an expert era waliwo ne bibajja nze bye bamwebuuzaako. He may leave parliament but he cannot stay in a country of anarchy ng'abantu ab'olubate ennyo balowooza nti ensi eno yaabwe balina n'okwekolera amateeka. Oyo atuula mu palamenti Honorable Kakooza era nejjo yabadde mu palamenti ng'agenda Entebbe y'omu ku baatusoose okugenda mu baasi. Ani yamugambye nti ekizibu kyaffe ekya palamenti currently ne bannayuganda kwe kukyusa amateeka? Who told them? Because himself knows ebizibu bingi ebiruma bannayuganda bitusobola okwadressinga other than UPDF Act. Mumba kusonge. Nze ekyendabe mu byonna nga tubikomyawo n'okupulaninga way forward. Esookera ddala tetulina nsonga essaawa ne tupapisa ku nsonga naddala eyo eya UPDF Act kubanga ekitutawaanya oba ekireese obuzibu kweyagaliza byabufuzi ebyokusika ng'ogamba nti teri mulala okujjako nze. Suffocating opposition ng'okozesa amagye kiyinza obutakoma ku ggwe na mwana wo, kiyinza obutakoma ku nze gw'onyigiriza. Ate kiyinza okwongera obuzibu nti gy'okoma okunyigiriza n'abalala gye bongera okutegeera obubi bwo. Nze nsaba ekintu kimu era babaka bannange gye muli nti tuleke kutega maggwa ng'agatega tumanyi kyateebereza nekyagendamu. Yeah, but Bulola babadde ayogeraga nti muyina obuyinza nga parliament. Webale nnyo. Why should you worry? Kireeta essaawa eno. Ye kiri mu mikono gyammwe. Webale nnyo. Ekyasobola okireeta essaawa eno era nzikiriza nti ffe tugenda okwamendinga etteeka eryo. Naye kino kyenjagala atunuulire. Unless you're saying that you can't do anything about it. Tugenda kukola kye tusobola. Naye bino ebyokuwendula obuwenduzi nti kebunze kino kye tukkirizganyiza nakyo abantu nga bina ne bajja omulundi gumu ne babanyonyola kye babanyonyodde bajja kujja wano bagambe yes nga ne wogamba no bo bagambawo yes. Ate n'ekirala bwabakkiriza information saagala information n'ekirala tukkirize tewali yandyagadde eggwanga dirimu bukubaganyi na kukozesa bisi. Naye obuzibu bano bennyini bwe balaba omuwaatwa they will use it. Omuwaatwa ogwo negati essaawa eno akikunyonyodde bulungi nnyo n'akugamba nti balema okuteekawo enkola eyamba etteeka eryayisibwa liteekebwe litya mu nkola. Kati bo ne bakukozesa ng'omukisa ne batandika okukwata abaana b'abantu ne babateeka mu makomera babasibira obwereere nakati kye bali mu kukolera kye bali mu Bwana Bulola. Mali ndowooza baba omubaka tebasobola kutuula because kokasi bwetuula ereeta proposal zino biba birowoozo baziwaddeyo. In my view Kalwanga and company balina okutunuulira proposal naye ne batunuulira nti what is the best we can put in this proposal. Okudisentinga kya buntu naye nze wenina ekizibu kimu tewali kyali kizze
emyaka gyonna gye mmaze nga ndi conscious mu byobufuzi emyaka 16 egiyise nga ndi fully conscious mu byobufuzi we nalinda bye propose evudde mu gavumenti ne opposition ne bagamba we agree on this position sikirabangako ekyokubiri bwe tunadda mu contest ya gundi yagambye bwati kati nange mwetegekere ngambe bwenti kyekisinza oteeka amateeka gaffe mu ntata amateeka gonna ge tukola isi tetulina kukola amateeka gayina maaso initially omukozi w'amateeka talina kukola teeka liyina maaso lino teeka ogenda kulikola naye naawe lijja kukukwata I think you have to put something abatulaba bamanyi record kasita biiru ejja mu parliament ne committing mu committee ne bakola consultations mu stakeholders bagikomyawo mu parliament emirundi bagigendako stages ziri esatu naye zonna zibeera debate bwe bamala okukkiriziganya ne balyoka bayisa etteeka kati nezisiraba bano rules zibakkiriza n'amendment ze baleese okuzigamba yetu tukkiriziganyiza nga mwami Bulwa bwagambye nti bwebeera nga kye baleese mu parliament mukikkiriza musobola okugamba executive nemugamba nti wano tukkiriza ffe tugenze nakino sikyagala eyo that's true. Honorable Mrutamaguzi, UPDF Act nkadde nnyo kyemanyi neyo empale yo esinga NUP obukulu okusinziira ku bwenjirabo okusinziira ku bwendaba mpale yo esinga NUP obukulu kati toyinza kugamba nti UPDF Act etagitinga NUP naawe kenyini gyotanaba kukkiriza amendments nedda amendments zisanzeewo zino nongoosereza actually netteeka okusinziira ku constitution every teeka mu myaka 10 emyaka 10 likkirizibwa ekyokubiri why now because parliament yakola half baked job nekola etteeka nga lirina contradictions nekola etteeka nga waliwo byetataddeemu. That's what we are saying. That's what we are saying. And you as a legislator olina okubanga ffenna otusingako ku procedures eziyitibwamu naye bwe tubanga at the moment wano mwenna mutulaga nti ne procedure eziyitibwamu okukola amateeka muzitankana mu trading opinion n'endowoozayo ne feeling. I get worried. Honorable Munyagwa, nga tumaliriza ku nsonga eyo kino kiraba kiggwerawa finally wekinajja mu parliament. Yes, you see, with all due respect, my senior brother Kakoza ne muto wange Brora suffering from what we call the Stockholm syndrome. Yes, Stockholm syndrome is where baba omuwambi the captive awambiddwa atuka time nawulira nga agamba abawambi bano balabika bannange nawulira nga bafuuse bamwagaliza kakati bano bawambe bannaffe oyo akuliranye yawonera watono okuyingira kooti masho netumwana wankyazangano nga emundu gye baali bamuwadde singa koroti katonda wa bulola yayitira ku muntu ayamulabula nti zaye emundu leero gye baali bamuwadde bwaladisi. Can you listen? Let me finish. Singa emundu teyagizaayo singa yali mu kooti masho ono akuli wano waliwo bamulwanyisa ne bayingira ne famire ye bwemba nimba aŋambe nimba kankomaawo bamulwanyisa ne bamutuukako n'awolomera mu kantini ya parliament awo nfudde mpedde ono nti abantu kibi nnyo nti abantu babawamba. President Museveni omukulu Bulola agambye yes kakati mukulu Bulola nze kangule problem eva mukulu Bulola kangule problem eva Honorable Mrutamaguzi bano Honorable Kabanga ekibogeza we batyo sigamba tebagala stability mu ggwanga ffenna tujagala naye priority setting yetumalamu amaanyi olwaleero oyina amakomera
ekkomera eryo alina okubamu ba inmates 8 lirimu abantu 8 mujuzo oguli mu makomera guli bwe guti olwaleero waliwo kye bayita non custodial sentences muzijukira obusangosango obutono nga batugamba baana temubatwala luzira bakole community service mwe NRM kokasi ne mulemu okusinkana ku kintu ekikulu bwe kityo to decongest Ugandan prisons ne mubanga musinkana ku mubadde musaba kooti byasazeewo biteekebwa. Can I finish? N'osalawo kale osinkane ku kya kooti kiteekebwe mu nkola mangu badde kiwandibadde osookerako nga gwe owa NRM caucus nti owaayi your excellence baana abantu bonna abasibibwa mu bumenyi bw'amateeka kosti maasene enkadde tubakoze tutya singa abaana banupu kati bali bweru baana abasibi ekyo ne musooka muyimbula abo ne tugamba munnaye bano bali mu mutima mulungi kati bazze kukola ki kutereeza. Let me tell you mukulu Bulola, trust is like virginity, you lose it only once and once you lose it tolidde kugifuna. NRM ku bintu byetusiza ku NRM you can even lose it 100 and problem trust yagwawo tetukyalina kyetubeesigamu n'akamu nekyanaku nti namwe bawambe bannaffe mutasokola nti President Museveni mulungi abale nnyo kale tugenda mukumbulako bale Honorable Barack Munyagwa naye nga comments zamwe muzirekeeyo eyo ku omukutu gwaffe gwa X gendayo obere ng'oteekayo kyobuuza kyotesoba kyowabula muleke mpite mu comments z'abantu nga tugenda okukumbulamu Honorable Munyagwa tuwuliziganye Semalulu Amos agambye the proposals won't change anything that President Museveni wants. Let them carry on and amend the act to implement and convict civilians as they wish. However, what I want them to know is that President Museveni has a clock, but we have the time. Watch and see how it will end. Onagamba, it's always affecting and targeting the opposition. Okay, bamuyita Derek wagambye anaga let them read article 92 of the 1995 constitution, maybe they will get